oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza nnyo gwe eyakatweyunga kompozi ku BOCAT TV. Nyongera okujjukiza nze SULA SSENYONGA. Yongera maaso okubeera mpozi nga te osubscribinga, likinga page yaffe, beera nga commentinga ku bintu byaffe. Naawe n'agamba ayagala okubeera mpozi nga te otumirako obuuza ku bantu bo. Wekwateka video nga temuli mu sound oba noise yonna oba ya luyimbo oba yaki, okwateka video nti nze gundi njagala nnyo BOCAT TV mbuuza ku bantu bange bwe bati embeera yaffe bweti ne bweti, and then balyoke babeere mpozi nga followinga ka video yako kaweereze ku noti 7554874335. Eyo namba gyolaba ku WhatsApp ku screen yo kwetambula ku screen yo awo we watyo tubeere mpozi nga tutambulira ddala wamu nze naawe. Onako olwaleero tutandisira mawulire ga nnaku omukyala oba Jajja amanyiddwa nga Jajja wa People Power oba Jajja wa Nup. Omukyala omulongo babirye yatuvudde ku maaso olunaku lwajjo era olunaku olwaleero bwatyo bwagalamiziddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera, era nga principal abaddeyo bulungi nnyo n'alaga mpozi n'agenda okubeera nga at least akungubagana okuziika n'okuwerekera omu ku babadde ba memba. Jajja nti abadde agala nnyo enkyukakyuka, abadde agala nnyo struggle, naye Allah amujjuludde nga tatuuse oba nga talabye ku bibala by'abaana be oba bazzukulu be ababamugoberera. Bw'atyo kubadde kusaalirwa kwa maanyi nnyo, era ne tusaasira abooluganda lwe abako n'ab'emikwano ko ne bannakibiina kya Nuupu oba ba People Power n'abo mwenna babadde agasa era nga mumwagala kubanga buli muntu w'abeera ali abeera alina omugaso. Omukyalo ono yalaga nnyo solidarity nga bw'ayagala Bobi Wine. Yasooka kulabikira mu katambi ku kivulu kya radio ya Ssaabasajja ya CBS bwe yalinnya ku stage n'akona dance ne Bobi Wine ng'ayambadde ne t-shirt ya red. Kale awo yasookera okubeera mpozi nga ate ajja mu mawulire mpolampola bw'atyo abadde ayambala engoye eziriko ebifaananyi bya Bobi Wine, t-shirt singa zibeerawo bugundi buno bubandana bwani bonna butaaga bonna ng'abeera nabo obuliko Bobi Wine okulaga nti abadde agala nnyo Bobi Wine. Era Bobi Wine agambye nti kibadde si kya buntu bulamu wadde mu mbeera kiba mu mbeera ki abadde alina okujja ne bwe bandimuganye batya wakiri yanditolose wakiri yandiyisewa najja aziike kubanga oli abadde Jajja we. Otegedde. Kale amawulire tugira manyi nnyo leero tugenda kola amawulire stories ez'enjawulo bw'atyo amawulire geego getanse nago ag'ennaku aga Jajja mulongo babiri. Then tetubadde tukyali awo munnaye abakwatagana ku byokwerinda ne kampuni eziri private ne bateeka kamera almost okulinaana amaka ga Bobi Wine era ne bagikola nga mpanvu nnyo esinga n'omuti gw'amasannyalaze. Kitegeeza ebeera aba direct mu maka ga Bobi Wine ngamba kamera ze bayita zinketta bikolwa ndowoozo ziraba ku screen yo ezo ze ziteereddwa mu maka ga Bobi Wine. Kitegeeza ki? Nti buli ayingira wa Bobi Wine abeera alabibwa na buli afuluma abeera alabibwa. Sina kindi nti zandibanga ziriko obumu obusika amaloboozi buno obusikira ddala ewala. Abeerabiddeko n'agawe bagamba nti kamera zino ziteereddwawo abantu abatamanyiddwa wadde nga babadde bakuumibwa amagye. So kati kyekyo jjukira Bobi Wine enkiiko ze ezimu abadde yazijja ku kitebe kya Nuupu ng'azituuliza waka. Ndowooza omutwe ne gubeera nga gubabo bba. Tufunye tutya ebyama bibeera nga boogera ebyama bibeeramu kiki kibabeera bateesaako lwaki yabijjayo. Kati kino kitegeeza ki? Nti ne mu Nuupu mwennyini mulimu bambega. Enkiiko ez'amakulu zibadde tezikyatuula ku kitebe kya Nuupu. Zibadde tezikyatuulayo. Enkiiko ez'amakulu ez'ensonga nga zituula mu maka ga Bobi Wine emagere gye batadde kamera zino zinketta bikolwa. Kitegeeza bambega be bateekayo babadde tebakyategeera kiki kigenda mu maaso ne balipootingayo bakama baabwe. Bakama baabwe ne bagamba katumuteekemu kamera tujabeera nga tusobola okulaba nti gundi yamukyaliddeko olwaleero, gundi yagenzeeyo ewuwo olwaleero n'amulambula. Mulowooza baayogedde ku ki babadde bateesa ku ki? Enkiiko zonna ezigenda okuba nga zituula bagenda beera nga bazifuna butereevu. Gwe atamanyi kamera
oba baleta nazitegeera zezo zolaba mu bifaananyi era ebifaananyi ebyo biraba byemagere kiringa omuntu bw'anajja ewamwe ne bw'oba ng'olina ekikomera kinene kitya ekyetoloola naye almost ku geeti yo oba wabweru wa geeti kale n'ateekawo kamera oba eki ng'eri ku muti omuwanvu po empanvu ng'esinga n'omuti gw'amasannyalaze obunene oba obuwanvu ekyo kiba kitegeeza nti buli ky'onooba okola munda abeera akulaba. Bintu bino nalinga mbiraba nnyo mu firimu nga basajja bavuga budroni, Abamerika ne bavuga budroni ne bugenda ne bubega abasiraamu oba abawarabu mu Iraq ne kati ne mu Uganda bituuse. Amaka ga Bobi Wine gakettebwa enkya n'eggulo. Amaka ga Bobi Wine gakettebwa enkya n'eggulo era zezo kamera eziteereddwayo okubeera mpozi ng'ate akettebwa. Jjukira abantu bangi nnyo abadde bajja abamu badde muwulira abantu bajja bakomplaininga kadi ezimu abanuupu mwaziwadde b'NRM abalala mwazibadde waani kamiyoni tebaamuwadde bikoze bitya. Bobi Wine machazi nti alinamu bambega naye already naye abadde alina bambega ababega abaabwe kyova olaba nti abantu abamu tebaaweereddwa cards abalala ne baweebwa nabawa story ya kamiliyoni n'olwaliro nabateereddeko nga kamiliyoni ne ttiimu ye balaga plan B kiki ekiddako oba ontegeera. Abantu bangi babuusabuusa obwesimbu bwa lubega mukaaku. Nalwekityo abantu bangi nnyo abadde bazze okubeera mpozi nga tebeesimbirawo ku kaadi za nuupu oluvannyuma people power yatandika abayimbi bangi bajja bakalifa Aganaga baani bawalukaga baani ne bangi bagenze bakutukako olw'okubeera nti baweereddwa kaadi. Mu bano mwe muli Kalifa Aganaga yali fresh kati ye yakakutuka ku kibiina kya nuupu oba people power oluvannyuma lw'okummibwa kaadi ne munywanyi we kamiliyoni n'ataweebwa kaadi bwe batyo ne bakutuka ne bavaako. Kati nawawulirira bino Kalifa Aganaga yegase ku kibiina kya NRM kino kye kiri mu buyinza era ekifaananyi kye okiraba wekijyawo ku screening agenza okusisinkana aba NRM era nga yabadde n'omukyala full figure nga bage yano baye yamutute yavubye this time yavubye si oba bala ndowooza ku luno bala musi ye yayizze naye abaye ebintu bino mbadde mbibagamba nnyo gwe wenna atafunye kaadi ya nuupu nga weewulira amaanyi ng'ogamba oli w'amaanyi nnyo weesimbiwo okubwa namunigina oba si kyekyokola nga Kalifa kyakoze ogende mu NRM naye abaffe ekibuuzo kisigala nti Kalifa Aganaga mu NRM gye yagenze banaamuwa bendera tebagenda gimuwa kubanga akamyufu kaawedde dda Lubaga yalonze dda gy'abadde ayagala okwesimbawo olwedde balina agenda obbakiikirira ku kaada ya NRM mu kifo ky'obwabaka bwa MP kati kiki kyokyusizza ddala wali mu struggle ekintu kino nkiddamu kubanga principal yakyogera tuli balabira ku bikolwa byabwe abali mu struggle bajja kusigala mu struggle mu buli mbeera yonna oba nfuna bulungi kati Kalifa Aganaga sisuubira nti bantu bagenda kumisinga because nawe kenyini wali tolina balonzi b'ogamba nti okuŋŋaanyizaawo bano be bano okusinga embeekuule badde nnyo ku Facebook na social media so nga ate omulamu omukulu after oba twali tuyingira akamyufu omukulu Kyagulanyi yagamba bw'obanga omanyi nti oli wa people power genda mu gurawundi genda onoonye akalulu ku gurawundi obeereyo va ku Facebook va ku kitebe genda onoonye akalulu ku gurawundi tulabe amaanyi g'olina ku gurawundi abange Kalifa abadde akuŋŋaanya bameka tubadde tumulaba live ku Facebook kwadde okwo n'aleekaanira okwo n'akola atya n'alya emmere n'akola atya byabaddemu oba ofuna bulungi naye nga ku gurawundi taliyo katoli wama n'agamba oyo Kalifa Aganagadde mu bidongo byadde eri abyabitu byabayaaye naye nga ekituufu kyo kibadde kiri nti Kalifa Aganaga abadde tasobola ani katoli bwama oba ontegedde bulungi nnyo so kati yeyo embeera eriwo Kalifa Aganaga yegase ku kibiina kya NRM ojja gawulira bagakaaba eyo endooliito eyo gibuuze ani gibuuze Big Eye yagimanya obulungi yagiwulira ne DJ Michael bajja kubuulira ekibiina kya NRM kisaana abayimbi ab'amagezi nga baragadi abasobola osikiiminga abasobola okuvumirira gwe bw'oyagala olwana entalo za Piraato olw'okuba munywanyi wo kamiliyoni teyaweereddwa kaadi kati naawe oyagala olwanirewo kamiliyoni ojja kukiwulira kye bayita NRM
njagala okubeera mpozi nga ate maliriza n'ekifaananyi ekyo kyolaba abantu bongedde okubeera nga balaga obwagazi eri omukulu Kyagulanyi nga balaga batimba ebipande bye abamu gye tuyita babiteekako soda n'amazzi ne banywa oba ontegeera babiteekako soda n'amazzi ne bakiteerawo ne kibeera ng'ekinaanywa soda oyo waliyo omu yavaayo n'agamba mu this is cheap popularity naye ebyo ebintu baabikola wangi nnyo ne Museveni babimukolera ebya Museveni balira bakoze bye bitabeera cheap popularity so kakati omukyala wuuyo ali mu kunywegera ekifaananyi kya mwami Kyagulanyi wano simanyi oba Babi abeera seefu omukyala Babi Itungo simanyi oba obeera seefu kubanga omwami wuuyo bamunywegera live bamunywegera mwalaali era sijja kuba mpozi nga ate nsukkawo wano eno tova ku BOCAT TV nze SULA Ssenyonga weera nga oweereza ka video ko ng'otumira ku bantu bobuuza ku bantu bo ku nooti 754 688 704 35 nteekerayo komenti awo Aganaga gy'alaze amalako kyekibuuzo Aganaga gy'alaze amalako n'abenaaleemu naddala entalo eziriyo abaffe aina kyagenda okukosa okuva kwe kulina kikugenda okukosa ekibiina kya nuupu mubeere bulungi mweraba oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV